Nkwanirizaako omulabe waffe owa Telefina 3BN. Nsanyuse okulaba nti n'olwaleero otweyunzeeko mu programu yaffe eno Bayibuli egamba ki? Osiibye otya nno ssebo ne nnyabo? Mwebale okubeera ku mukutu gwaffe naye ate era mwebale n'emirimu gye mukolako gye muweereza eggwanga ne muweereza amaka gammwe. Tweyanza byonna bye mukola kubanga kubeerawo kwammwe kugatta kitundu kinene nnyo ku kuzimba eggwanga lyaffe Uganda. Naye ate era twagala obeebazaamu ne mu ngeri enjawulo okwagala Telefina 3BN n'okwagala programu yaffe Bayibuli egamba ki? Ne leero tutuuse tuzze n'ebibuuzo byammwe nga bwe mujja mbiweereza, naye nkusaba gwakyali ewala weeyongere osembere kumpi tulabe nga tutambuza okuyiga kuno tuyigire wamu naawe. Ate abadde tannaba kubeerako nkwegayiridde baako gw'ojjukiza omugambe nti nno ye essaawa yaffe yennyini endagaane yatuuse dda. Mujjukiza asembere kumpi tulabe nga ffenna tuyigira wamu. Kale tukwaniriza wulira emirembe ng'oli mu programu eno, ate era beera n'obwongo obuggule okulaba nti tweyongera okuyiga. Obudde bwaffe bulijjo tubeera bumpi, kati katwanguwe tugende mu kyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kye tugguzaawo programu. N'olwaleero tukisimbuliza okuva mu Yeremiya essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'16 nga lugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo, naye ne boogera nti tetutambulire omwo. Nga lumaliriza bubi. Naye ng'olunyiriri lutuyita lutugamba nti jangu otambulire mu makubo amalungi. Makubo malungi kigayogerako? Ky'ekigambo kya Katonda, kubanga yettabaaza eri ebigere byaffe, yeetulaga kye tukola ekirungi, yeetuyigiriza eby'obwakatonda. So ge makubo amalungi ag'edda Katonda yagateekateeka dda era atuyita atukoowola tutambulire omwo. Naye bangi tubawulira ng'era mwogera eyo nti tetutambulire omwo. Tukola programu zaffe wano ne tuziweereza, abalala ne muziŋoola ne mulowooza nti no twogera byappa, naye ng'ekigambo kye twogera bw'atyo bw'ayogera Mukama, Bayibuli nga bw'eri, kubanga tetugigattako ate tetugitoolako. Naye nkusaba obeere n'omutima omwanjulukufu okulaba nti oyiga okumanya omutonzi wo kikyakwagaza. Kale Maureen Namutebi nga bulijjo nze ntulawo mu programu eno gikutuusaako, naye era tubeerawo n'omuddu wa Katonda gwe yatuwa okulaba nti addamu ebibuuzo by'abatulaba era abatuwuliza. Omusumba waffe, Omusumba Ivan Ssebaggala Samwiri. Ssebo kisanyusa okukulabako. Amiina nnyo. Weebale kujja taata. Nange neesiimye okubasanga. Amiina. Mukama atukulembedde n'atuleeta. Amiina. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Weewaawo. Mwebale obuweereza bwe mukola eri eggwanga. Kituufu, Mukama atusaasidde. Tumwebaza bwebaza okuba nti atuwadde ku mukisa okubaako ne kitukola. Kituufu. Bavuga nti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ate munnaye ne mubeera nga mugukozeseza bulungi kubanga bangi abayitibwa naye si bangi abagenda. Abasinga tulinga Yona. Tudduka twekweka mu mazima. Abalinga Yona nabo Katonda abaleete ng'era bwe yaleeta Yona. Amazima. N'agamba nti Yona ojja kukola omulimu gwange. Wadde nga olina ensonga ez'amazima lwaki toyagala. Olw'ekyo twebaza Katonda atukkiriza okukolako ekitundu kye tusobodde okukola. Amiina. Era tusaba bongera okutusabira abatulaba twongere okuweereza kubanga tumanyi nti obuweereza kisa kya Katonda. Ate twebaza n'abagobera programu eno tebavaako ku programu eno. Buli Sande akawungeezi babeera wano. Njagala okubeebaza naye ate ne neebaza ennyo abategeezaako abalala ku programu eno tikweri. Tolaba programu eno gwe wekka kubanga lwaki wandyagadde oyige wekka? Lwaki wandyagadde oyige wekka? Lwaki wandyagadde ogende mu lwaki wandyagadde obeere mumanyi wekka? Okitegedde? Kyandibadde kikulu nnyo ebigambo bino n'otegeeza ne ku munno ti programu eno ebeera ku 3BN TV. Ate 3BN eri accessible mu bifo bingi. Ne bw'oba nga tolina TV waka osobola okugobera ku YouTube
eya Vento Production Yes. nola programs zino Bwe naye oba ziri. toyina YouTube osobola ogenda ku app eya Vento Media Bwe era kiri. n'ogobera program eno osobola ogenda ku website so kyensaba nti n'osangayo ne radio n'osangayo ne radio Yeah. namba ngera neewa programs zino Kituufu. so ndowooza nti tegeeza omulala nti 3ABN ne program Bible egamba kinungi era Yes. ekugasa naye ate twebaza n'ababuuza ebibuuzo awo batukuumira wano batukola bulungi ebibuuzo ebirina ggwa olujja kuba tuyinawo omulimu era naye bwekiri twebaza okuba nti bye twakaddamu bye bitono okusinga bye tutannaddamu ate nga n'ebirala bingi ate nga n'ebirala bikyajja. bingi bikyajja Kituufu. kyetuva tusaba nti atannawulira kibuuzo kyagumiikirize agira ayigira ku by'abalala kubanga tetomanya ayinza okuba nga bino bye tuddamu ate bye yandibuuzizza mu kiseera mudda. eky'omu maaso Bwe kiri. kale nno gwe beerako oyige ekibuuzo kyo bye kinaatuuka kijja kutuuka ekyokubiri tuyinza okuba tuddamu ekibuuzo ky'omu ate wesanga n'ekikyo kye wabuuza nga nakyo ate kiri nakyo omwo. kiddiddwamu Kituufu. kale nno gwe sigala ng'oyiga naffe tofaayo oba ekibuuzo kyo tekinnasomwa naye buli kuyiga lwe kubeerawo ekikulu kuyiga oba ojja kubanga kuganyulwa. neeno mu nsi y'abalamu mwe tuli ekyo kituufu okuyiga tekuggwaayo Tekuggwaayo. obadde olowooza nti omanyi ogenda Ogenda okulaba okusikakana nga tewaliwo ng'olabayo ekipya. akapya noga Ekyo kiri. Ekyo okay naye nga Mukama tumwebaza olw'omukisa gwatuwadde n'okujja olwaleero okuweereza amina amina kale musumba katweyombeke tusabe tugulewo programu Mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde weebala okutukkiriza okuweereza n'olwaleero amagezi agava gy'oli gatuwe kubanga ffe muffe temuli kumanya na kutegeera okuggyako ng'obituwadde okuyita mwoyo wo omutukuvu tukozese ekitundu kino n'obwesigwa tumalize puroguramu eno nga ffe tuyize n'abo abatugoberera tusobole okunyweza ekigambo kyo tutegere kyekigamba tetukikole nga bwe kiragira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe amina amina kale musumba twafunye ekibuuzo kyaffe ekigamba nti Kigamba kyavudde wa Kati Sarah Kati nno omulabi waffe nno naye Ennyo, walulango walulango tavaako walulango ne nnyo. Kati John Kituufu. abo bo Iyo famire babeerako ddala yenyumirizaamu nnyo Kateesiga kati eryo erinnya nga Kituufu. liweddeyo kati si babeera basazeeko alabika asinga ddyagalawo yalinga- kubanga Kituufu. oba lyerinnya lye kwegamba erimukolera naye agamba nti lwaki saddaaka ezaakolebwa nga Kristo tannajja tezaasonyiwanga bibi Okay. nga bwe kiri mu Bebulaniya. Bebulaniya Essula ey'ekkumi. yakiweereza mu Lungereza yagambye why didn't sacrifices before Christ not make any forgiving of sins as in Hebrews. Okay. Eh, Kaakati ndowooza tuyinza okusomayo ku nnyiriri Okay. okwanguya okukiddamu amangu bw'osoma mu Bebulaniya essula ey'ekkumi n'osoma olunyiriri olwokuna Bebulaniya 10 n'osoma olwokuna sooka osome ennyiriri ezo tubeeko ne kye tunnyonnyola ku kibuuzo ekyo. olwokuna Lwaki saddaaka ezaakolebwanga edda zaali teziyinza kujjawo bibi ate nga mutuufu teriyo saddaaka yakolebwa yali eyinza kusangulawo bibi kusangulawo byamono bibi. naye abuuza lwaki Okay. Bebulaniya 10 soma olunyiriri olwokuna tulabe kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente Etyo? ennume n'embuzi n'embuzi okuggyawo ebibi kyokka okomaawo ekyo kyokka ekyawandiikibwa gye tusomye kikuwa ansa etandikirwako nga tetunnagaziya omusaayi gw'endiga n'omusaayi gw'embuzi n'ogw'ente ne kayiba mukuukulu n'ebirala byonna bye baasaddaaka tebijjaako munda. teguyinza yadde n'akatono kati ekibuuzo ekirala nakyo kijjirawo munda kati lwaki byakolebwa yes Aha. teguyinza yadde n'akatono Okay. olwedde kati ansa agifunye kyomusaayi gw'ente tegusobola kusonyiyisa muntu bibi bye lwa nsonga emu tegwenkanankana na muwendo gwa muntu bw'oba ng'oyagala okugula essimu iPhone olina omuwendo gw'otwalayo ne balyoka bakuwa essimu Okay. obulokozi bwakukyusa substitutionary nti engeri yokka ey'okusonyiwa omwonoonyi lyebbanja okusasulwa erijja mu ekyo omwonoonyi kye yakola kitegeeza n'omusaayi ogwo gwennyini tegwenkanankana muwendo gwa kibi gwina kusasulirwa. omusaayi gw'ente n'embuzi tegwenkanankana muwendo kibi gwe kibanja Okay. ekibi kibanja bulamu bwa Maureen ekibi kibanja bulamu bwa Sebaggala ate oleesa embuzi. ate gw'oleesa embuzi Okay. kakati kifaanana nga bonaaba ogula emmotoka ya bukadde 8 naye n'oleeta miliyoni 5 era atunda akugamba nti ez'ettaano Deposit. z'oleese
oba singa oguze kali akakana akatonotono eri gireke kubanga sente zoleese n'eri okujjako ng'ogamba nti bagikuweere ku bbanja era omala osasule kati oli bw'agikuwa ng'oleese obukadde 5 kitegeeza akyakubanjayo obukadde obulala 85 osobole okuweza ekyenda ekigula emmotoka eri kati abantu baabawanga okusonyiyibwa naye nga kwa bbanja era oli n'atwala okusonyiyibwa naye nga kuliko ebbanja erikyasigadde kati ebbanja eryo yensonga lwaki obuuzizza nti kaakati wekibanga emusaayi gw'endiga n'embuzi gwalire ne babikoleranga ki kakati isomba olunyiro lw'10 paka lw'14 10 paka 14 mwebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu genda ku 11 na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kujjako bibi emirembe gyonna nebosobokomekaawo agambye nti mu ebyo Katonda byayagala ekimu ku byo kwe kutukuzibwa kuli omubiri gwa Yesu Kristo gwo gwaweebwayo omulundi gumu saddaaka ziri omuntu yalina okuziwangayo buli lunaku ekitegeeza nti okusonyiyibwa kwe tekwalinga kwa lubeerera okusonyiyibwa kwalinga kwa kaseera ate era nga tekumala nga kyetaagisa omuntu okuwayo saddaaka obulamu bwe bwonna ate era n'amaliriza okuziwayo obulamu bwe bwonna naye n'amalirizibwa era katuukiriziddwa tezimukoledde kati omubiri gwa Yesu Kristo gwaweebwayo omulundi ogumu bwe gwali gukiikirira kiri kye baakolanga nga bawaayo saddaaka okuwangayo saddaaka kyalinga kifaananyi ekyokukkiririzamu ekyo ekirikolebwa ekirituusa omuwendo ogwetaagisa ekyo by'okusonyiyibwa nga ye Yesu Kristo buli muntu eyawangayo saddaaka agambye nti ne bakabona bennyini bawangayo saddaaka buli mwaka naye nga teziyinza kutuukiriza muntu mirembe gyonna baakikoleranga ki baakikoleranga nga kifaananyi naye ng'ekituufu bwe kijja ti Yesu Kristo tanaba kufa ku musaalaba Gologoosa naye kano kakabeera akabonero akabalaga nti alibafiiririra buli akataddemu obwesige oli bw'alifa obwesige bwonna bw'atadde mu ndiga eyo aliba abutadde mu Yesu Kristo yennyini ayolesezza okukkiriza kwe nti ekibi kye kigenda kutwalibwa oli lwalifa lwalifa omulundi ogumu aliba atuukiriza ng'afiiridde bino byonna ezaali zikoleddwa okuva ku Adamu ne Adamu mu lusuku Adeni era naye Katonda yamugamba kusaddaaka nsolo era y'ensolo gye baasa ne bajjako amaliba ne bagabambaza okukkiriza kwabwe mu nsolo eyo kabonero akalaga nti oyo bw'alijja n'afa ng'ensolo eno bw'efudde omusaayi gwe bwe guliika omulundi ogumu guliba gusasudde ekibi okuva ku kya Adamu n'okuyita mu mirembe gyonna egyaba bazzenga bakikola okutuusa ku Yesu kati Yesu bwe yafa kati wakyaliwo mugaso ate kati gwakusala ndiga gwaliwo nga tannaba kufa kibeere ekifaananyi ekikiikirira kyalikola bwe yamala okukikola kati wakyaliwo obwetaavu bw'ate bwakukola bifaananyi gwate omwana omuwala edda ne kati bayanjulanga ebifaananyi waliwo omulembe gw'okwanjula ebifaananyi nakati weebuli yuzi nali ku TV nendabawo okwanjula ng'oli ayanjula omuzungu ate omuko tatuuse n'ekifaananyi nga kyo kyasobodde okutuuka n'ekyankalana n'edirenga flight n'egana ate nga baategesedde ebintu ne baprintinga kifaananyi ne bateeka mu ntebe wali which is okay bwe kiba nga mukisiimye era ekifaananyi ne bakyanjula ne bakitambuza baffe ne tulaba omuko naye omuko bw'abuuka najja Uganda kaakati kyetaagisa ate kati kifaananyi kubanga omuko atuuse kati oba oyagala okumulaba ogabugambye nti omuko wuuyo totunuulira kifaananyi kati nekiri bwe kiri saddaaka zaakolebwanga nga kifaananyi ekikiikirira ekyo Yesu kyalikola olw'okulokola olulwo omwana w'omuntu wonna zaaweebwangayo buli lunaku kubanga zaalinga teziyinza kutukuza abo abaaziwangayo mu bujjuvu naye Yesu bwe yajja n'afa omulundi ogumu olwo ne tutukuzibwa emirembe n'emiki n'emirembe kati maliriza awo tumalize ekibuuzo kyo 12
12 agambye nti naye oyo bwe yamala okuwaayo saddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda 13 ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe ey'ebigere bye kubanga olw'okuwaayo saddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa oluvannyuma lw'okuwaayo saddaaka yatuukiriza emirembe gyo gyonna okuva ku Adamu okutuuka ensi lw'eriggwaawo saddaaka emu eyaweebwa yatuukiriza byonna emirembe gyonna. So kati awo tulaba value y'ensonga lwaki baakikolanga. Kaakati awo tulaba lwaki baakikolanga. Kubanga ne Yesu si waakufa ng'abeera awo ng'afiira lwogera n'afiirwa ekyo n'agenda. Bw'ajja afiirira ekyo nakyagenda. Nakyo najja affe yandibadde alina okufa emirundi egisukka akakadde kubanga yandibadde afiirira buli muntu ate ng'alina okufa buli ddakiika na buli lunaku. Naye kiri baakikolanga ng'ekifaananyi olwo ekyamazima kiryoke kituukirire. Nnyini ze tusomye ziwumbawumba ekibuuzo kino kitya nti abaawangayo saddaaka Katonda yabalagira bakikole nga kabonero kisiikirize ekyebyo ebyali bigenda okujja naye ng'ekinyusi ye Kristo ekinyusi nga ye Kristo ekyo kyagamba mu lunyiriri olusooka wano mu ssuula y'e10 olusooka tekubanga amateeka bwe galina ekisiikirize eky'ebirundi ebyali bigenda okujja so si kifaananyi kyennyini eky'ebigambo ne saddaaka ezitajjulukuka ze baawangayo obutayosa buli mwaka tebaayinza ennaku zonna kutuukiriza abo abaazisemberera so ne bwe waziwangayo zaalinga tezimala kusasula kibi kyo katukyuka tutegeeza omuntu atulaba olwaleero nti omusaayi gwa Yesu Kristo gwokka bwe gusobola okunaaza ebibi by'omwonoonyi n'okumutukuza saddaaka baaziwangayo nga kifaananyi ekikiikira ekyo Yesu kye yajja okukola yawaayo saddaaka omulundi gumu nze naye ffenna tubeera abalamu kati kiva kibeera ekirungi olwaleero buli muntu nakkiriza saddaaka ya Yesu Kristo kubanga bw'atagikkiriza aba afiiriddwa omukisa gwokka Katonda gwe yamuteerawo okunaazibwako ebibi bye n'okutuukirizibwa mu maaso g'eggulu. Nkirabamu elementi y'okukkiriza musumba kituufu kubanga Adamu singa yaweebwa eddiba eryo n'aligaana singa kati olaba ne Kayini bwe yakola ye yeereetera bibala naganze bye byokutta ebisolo byammwe sibimanyize siri mulunzi kati n'abeera nga teyayingira mu nteekateeka ya Katonda gye yateekawo n'olwaleero newankubadde ate ffe we are looking back kiri Katonda kye yakola era naffe tulina okukkiriza nti Yesu yatufiira bali tebamulabangako abaawangayo saddaaka naye nga bakkiririzanga mu saddaaka eyo nti ejjamu ebibi naffe abataziwaayo leero bwe tulina okukkiriza mu saddaaka eyabwebwayo ey'edda nti enaazaako ebibi by'omwonoonyi. I think it is all about faith. Whether before the cross or after the cross, it is all about faith in Jesus Christ. Yes. So you answer it to kale tweyanziza nnyo musomba tweyanzeege Sarah ensonga eyo giwulidde nga katweyongereyo ku kibuuzo ekiddako era Sarah yemu yatubuuza ekibuuzo njawulo kyeri wakati w'ekitundu ky'ekkumi n'ekibereberye era ekibereberye kyekiriwa. Okay, Sarah yebale kubuuza ekibuuzo ekyo kirungi byonna byabuuzizza biri mu Bayibuli era bisangibwa mu byawandiikibwa nga tunaba kusoma olunyiriri lwonna katutegeere nti okuwaayo kwonna eri Mukama kwali kwakutulwamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekisooka kyekyekitundu eky'ekkumi n'ekitundu ekyokubiri kyekyebirabo oba ebiweebwayo biyitibwa ebiweebwayo oba ebirabo because it is a free will. Kigambo ekikulu nnyo free will offerings. Kali free will offerings zaalinga nnyingi omuntu yawangayo ng'omutima gwe bwe gusiimye n'okwebaza. Kati ate ne wabaayo kye bayita tithe. Eyo tithe si free will offering nedda
enjawulo musomba ekitundu eky'ekkumi ekyo kya Mukama kyetuva tukiyita okukizaayo si free will nti kati kampe y'emitwalo 4 okakadde ne bw'ofuna obuwumbi 10 nga zonna yagala ziwa Mukama tezifuuka kitundu kya 10 akawumbi akamu ky'ekitundu eky'ekkumi tayagala zisukkawo tayagala zikka wansi kati yo si free will era bwe bakusasula omusaala nga gwa miliyoni 1 oba ofunye emitwalo 9 kati ne bw'osalawo miliyoni yonna oggiwaayo oba towadde ekitundu kya 10 ekyenda ekisigaddewo free will offering tebagikubaganyako birowoozo togamba nti nkiwaayo juuzi omutima tegumala kusiima gukiweeyo tomala kulaba Katonda byakoze tekiriko nti akati olwokuba sinaba kugula ebirubirwa byange tebinnatuukira kanjira ndeka okuwa ekitundu kye-10 mala okumaliriza byange okutereera nedda togamba nti nalwadde kati kankozese mu kitundu kye-10 eyo si free will offering kya Mukama ye lwaki tolusoma busomi soma 2:7 the Balevi osooka osome ku tithe then tugende ku free will offerings tunasanga first fruits 27:30 Leviticus 27 verse 30 agamba atya ku kitundu eky'ekkumi Abaleevi 27 akyogerako ati awo olunyiriri olwasatu ndowooza lwerwo agambya bw'ati era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi obanga bya nsigo za nsi obanga bya bibala bya muti bya Mukama biba bitukuvu eri Mukama ekitundu eky'ekkumi agambye bya Mukama it is not yours si gwabiwa Mukama nedda gamba simanyi abantu banakitegeera bulungi ebitundu by'ekkumi tetubiwa Katonda ekigambo kitulina okukozesa kuddiza we return tithe we don't give obeera weerowoozezza give kitegeeza nti otudde wansi n'ogamba neweerowooza n'ogamba bakati mpeeyoko mmeka kati tithe it is like leero banteekayo mmeka once you receive $1 million returning kitegeeza ozaayo ekisalire ekitali kikyo bagamba nti return something kitegeeza waliwo gye wakijje gy'oteekwa okukizza kaakati ekitundu eky'ekkumi kyo kya Mukama tenth of everything kubanga era byonna Mukama y'aba abikuwadde agamba naye ku byenkuwadde akozza kimu kya 10 ku byo kyange tagambye nti kimpe agambye kyange y'ensonga lwaki singa omuntu amala n'asoobya olugalo lwe n'akikoonako kimufuukira ekikolimo era n'olunyirirawo wennyini Katonda yali agenderera n'olunyirirawo wennyini olwasatu mu olumu kale sooka osoma olonzemu ekibuuzo kyekyo agambye era omuntu bw'anaayagalanga okununula ku bitundu bye eby'ekkumi anaagattangako ekitundu kyabyo ekyokutaano n'okikwatako engalo n'okikozesa n'omala okikozesa Katonda agambye nti kaakati a fifth you give interest kubanga otutte sente ezitali zizo n'ozijja mu banking system eva wa buli ekitundu kya 10 si kikyo to 11 nti n'okikwata n'okikozesa obeera ng'eyeewoze bozza bw'oba siringi 10 kale kangereze ku mutwalo omutwalo gw'ekitundu ky'ekkumi bw'ogukwata n'oggulamu eddagala ly'omwana bw'oba oddamu okuwago mu 2 to show you and to make you remember nti omutwalo tegwabadde gugwo kati ate singa ogaanira ddala okuzza kyeboogera eri mu mala 3 mukolimiddwa ekikolimi ekinene munyaga
mu bufunze ekitundu eky'ekkumi ekyo kya Mukama kiri sacred unto the Lord. Yakiwa n'omulimu oguli specific. Omulimu gwakyo yakigamba nti obwo bwe busika obw'Abaleevi, sibawadde ttaka obusikwa bwabwe era Abaleevi tebayinanga bye babeera. Abaleevi babeeranga mu bitundu kati mwabeeranga wano wetuli kati nga mulinayo omuleevi otegedde. Wali ku station waggulu nga waliwo omuleevi ne wali Kasona nga waliwo omuleevi bwe mwatuukanga okukomola omwana bwe mwafunanga ensonga yonna ng'ayakubatabaganya na Katonda baanoonyanga omuleevi ku kyalo. So Abaleevi tebaalinanga ttaka, tebaalinanga kifo kya kutuulamu, baabeeranga mu bantu. Kale Mukama kyava agamba olw'okuba Abaleevi mbatadde mu bantu babakolemu obuweereza, buli ekitundu eky'ekkumi ku kyalo ekyo ne mu kifo ekyo mutwale wa muki bwe busika bwabwe. Kati ekyo ekitundu eky'ekkumi era bw'okiwa mu kkanisa totandika kigamba nti katugulemu amabaati. Tokiwaayo n'ogamba nti ekitundu eky'ekkumi kyaffe tutooleko tukolemu ttalazo. Tokisalira mulimu gw'omulala, Mukama yakisalira dda omulimu gwakyo. Waliwo abantu be yayawula bakole omulimu mu bantu be kyonna nga bye bakiwadde. Obwe busika bw'abasumba, bwe busika bw'ababuulizi, bo si bakkiriza kukola birala. Kuva ku makya paka kawungeezi balowooleza bantu bange, kubasabira, kubalambula, kusoma Bayibuli, kubabuyigiriza, kubalaga kkubo, kubalaga Katonda. That is their work. Mbajje mu busuubuzi, mbajje mu biki byonna, mbataddewo balungamye ekisibo n'ekkanisa. Kati ebitundu eby'ekkumi bye munaawanga bye binaabaguliranga engatto ne bambala, bye binaabaguliranga emmotoka ne batambula, bye binaabayambanga ku baana baabwe nga basoma, bye binaabayamba ku ngoye tebalima kubanga bo si bakkiriza kukola birala. Kati ekyo ekitundu eky'ekkumi simanyi oba akadde kakyatuganya naye tuyinza okugenda ku bibereberi nga tetunnagenda ku bibereberi. Musomba katusooke tuwummulemu katono. Omulabi waffe katusooke tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panyondo kutto abamu tebamuliwa. Butto w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente, naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo, naye ate gajja ne kubawandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora. Kulikayo omulabi waffe okuva mu kummulamu okwo, katugende mu maaso ne puroguramu yaffe. Tubadde ku nsonga ya bitundu bya 10 n'ebiweebwayo. Naye we tukomye okutegeera nga tutegeezebwa nti ekitundu kya 10 kyansalira, Mukama yakyesalira n'akyeroboza. Ogwaffe gwa kubeera bawulize ne tukizzaayo nga bwe yakisaba. Naye agambye nti no kasita weetantala n'okikozesa kirina okuzaala amagoba. Ate era tekisonyiyibwa nti tolina kizza nti katembu ate zonna zikozesezza. Kubanga bwe kiba bw'otyo oba ate ozadde ekikolimo ku bulamu bwo. Naye agambye nti kasita kakutanda ne weesanga nga bannange obadde tolina kyakukola ozikozesezza,
weteeketeeka okuliwa olina okuziza ekitundu ky'ekkumi kituufu mu bulamba bwakyo n'amagoba. Kati abantu abalina ababukristaayo obw'omulembe guno balaba nga ffe aboogera Katonda ow'edda nga ye yakolanga ebyo. Kituufu. Katonda ow'ekisa ebyo takyabigira ebyo. Toyinza kugamba nti ate kati adde ku by'ekitundu ky'ekkumi. Well, omuntu ayinza okulowooza bwadde katumuyigirize nti okuwa ekitundu ky'ekkumi Katonda yalina kyasomesa omwana w'omuntu. Bwe kiri Ekisooka yali atusomesa nti buli kye tulina yakirinako obwannannyini. Ekyokubiri yali atusomesa okumwesiganga. Tolabanga kintu nga kugamba nti ofunye miliyoni emu naye ejjako emitwalo 10 osigaze 9 kijja kukumala. Katonda atuyigiriza first nti ye nannyini buli kye tufuna. Ekyokubiri atuyigiriza okumwesiga mu byonna. Ekyokusatu atuyigiriza obumativu nti buli kintu ky'olina kikumala kasita oba ne Mukama akuyigiriza obumativu. Ekyokuna akuyigiriza nti waliwo omulimu omugazi ogw'okubuulira enjiri gw'ovunaanyizibwa okukola okuyita mu byenkuwadde. Kati ekitundu eky'ekkumi si tteeka buteeka eryayo b'Abayisirayiri mu ddungu oba n'oluvannyuma lw'eddungu. Ekitundu eky'ekkumi lesson eri buli mukristaayo yenna aliwo ne mu mulembe guno. Okujja kwa Yesu Kristo ku musaalaba e Gologoosa tekwajjawo obuvunaanyizibwa bwa mukristaayo kubeera muwanika mwesigwa. Manyi waliwo abantu abakozesa okujja kwa Yesu ne basangulawo obuvunaanyizibwa bw'omuntu nga scapegoat y'okubeera nti ebintu ebimu tubiyitako. Tekyajjawo kuba tulina okuba n'amaka amasanyufu olw'okuba kati Yesu yajja n'atufiiririra. Kati ensonga ezikwatagana ku family life ziri useless. Nti olw'okuba Yesu yajja n'atufiiririra kati ensonga ezikwatagana ku nkuza y'abaana ezo zirina makulu. Olw'okuba Yesu yatufiiririra kati ensonga ezikwatagana ku bujjanjabi bw'omubiri tebulina makulu. That is not true gospel. Kubanga omuntu ali wamu kati okuwa ebitundu by'ekkumi n'ebirabo newankubadde nga tekitunula butereevu mu bulokozi na musaalaba naye kitujjukiza okubeera abawanika abeesigwa eri Katonda gwe tusinza. That is why tekivaawo kya buli mukristaayo era buvunaanyizibwa bwange okukiwa. Ebbanga lyonna ery'obulamu tulisigala tukiwa ng'akabonero akalaga obwesigwa bwaffe eri Katonda. Naye kati kye bayita free will offerings. Free will offerings eziriwa nti ng'omaze okuggyako ekitundu ky'ekkumi n'ekyenda ekisigaddewo si kikyo kisigale era kya Mukama. Naye enjawulo nti kyo Katonda akuwadde ebbeetu okikozesa nga bw'osiima. Kati mu kukikozesa nga bw'osiima Katonda agamba toyinza kukikozesa nga bw'osiima nze ne sibaamu. Olukati ate omukristaayo oyinza otya okukozesa ekintu nga bw'osiima naye n'otakikozesa mu ngeri ya bwakatonda. Kati buli ekyenda ekisigaddewo oba omwendo ogusigaddewo newankubadde nga gumpeereddwa nze nkole nga bwe njagala naye Katonda ali kitundu ku gwo yampadde emikisa. Kati kibayita ekirabo ky'okwebaza. Ogenda ne weebaza olw'omukisa. Si ekyo kyokka waliyo abanaku abatasobodde kufuna kyakulya ng'otoolako kimu kyakutaano eky'omwaka gwonna omuweeseza ekitiibwa bagiyitanga alms giving. Ng'otoolako akatundu ako ng'okawaayo olw'abanaku n'abeetaaga. Si ekyo kyokka ng'otemako endala ezaalinga musolo gwa yeekaalu. Walingayo omusolo gwa yeekaalu omuntu gwalina okuwa n'otemako ku ofalingizo n'owaayo ku lwa yeekaalu n'ogattako n'ogwa gavumenti. Kakati ku ssente ze zaasigalangawo baalinanga ekirabo kye baatwalanga efe ey'obuta n'ebirala ng'ekyo kyo kya yeekaalu era baakiwangayo buli mwaka kirabirira emirimu n'okuddukanya egy'omu yeekaalu. Gano masannyalaze gano mazzi simanyanga biki ebyo. Kakati ate bannange omusomo banajja banaawumulirawo mubuuliza anaasulawa tetulina byuma kati kino kyo ekirabo kyabeerangawo. Kati mu ebyo bye baawanga bingi ebirabo ebya free will byo bingi naye mwalingamu n'ekirabo kye bayita fast fruits. Soma olunyiriri nga lumalirize. Ngero soma mu ngero ndowooza lwojja okwanguwa essula 3 olw'omwenda paka ku lw'ekkumi. Ngero 3 ngero 3 olw'omwenda paka ku lw'ekkumi lugamba lutya? Olw'omwenda luno agambye nti ossangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Owulidde akagambako ossangamu ekitiibwa Mukama n'ebiki n'ebintu byo. Olw'ekkumi nawe lusome kubanga we luli wano. Agambye nti amawanika go bwe ganajjulanga bwe gatyo ekyengera n'amasogerero go ganaayiikanga omwenge omusu.
obutafaananako na birabo birala. Ebirabo ebirala byonna byaweebwanga naye nga tebirina attached blessing. First fruits ebibereberye nabyo bituddiza ku magoba. Ekya free will yengeri yokka Katonda kubanga agamba nti kitundu kya 10 kiwe nkeme. Olabe bwe sikuliwa bwe omukisa ogunajje wuwo. Naye watuuka ku first fruits agamba first hand blessing. Once you give the first fruit, prepare for blessings. Togena tochizaako mukono. First fruits zeziriwa. First fruits baziwa kati wali agambe kubibala kubanga bali nga bakunguzi tebalina monetary economy bali nga balimi kati abalimi bo walimanga nga tolya kintu kyonna mu nnimiro nga tonnaza wa Mukama omala kujjako kibbo tekyali nga kipime naye omuti bwe gusova kedo osooka kujjako kibbo ekyova kedo ndosooka n'otwala eri Mukama kya Mukama n'olya ne weebaza. Embuzi bwetandika okuzaala omwana gwayo ogusooka guno oguwa Mukama olwo n'eryoka eyiwa abaana tutyaffe kati mu mulembe gwaffe guno ekyo kubanga ndaba nakyo kikulu. Omusaala gwe bakuwa mu January ogwo gwa Mukama olyoka olabe emyezi egisigaddewo 11 Mukama kyagenda okukola agambe ngenda kujjuza amasogolero. Oyinza okugamba the first of the week nti buli Mande omusaala gwenfuna bwoba oli casual bala kati ombuzi ekibuuzo naye kati ffe kati ekirabo ekyo si kipime Musomba si kipime si kyasalira nti kimu kya 10 ku byo wabula ekisoose because it is a free will. Katonda takusalira gwatuna n'ogamba n'ennimiro eno eka 10 ez'akasooli kati eka 10 oyinza okuwayo eminwe ebiri balete mmotoka wano sino truaka namba egende yiwe kasooli ku kanisa ya Mukama ekyo kyekiberebere nga sinnalya. Kati Musomba ekyo njagala tukyawule ku kitundu kye10 naddala nga bw'ogambye nti ffe tumanyi musaala naye olaba bw'abeera mulimi kitegereka era awo nawo ninawo ekibuuzo nti akiwa buli ddi kinaabeera kya buli sizoni buli makungula. Omulimi yawanga buli makungula. Yes. Kati olwaleero buli lubala bwe bambuzi oluzaalo olusooka kati olwo kati gwafuna omusaala nze ow'omusaala olwo nze nkibaze ntya omusaala gwe basoose okukuwa mu mwaka bw'obanga osabye mulimu ne bakuwa omulimu omupya the first salary nti walumu siddamu toddamu free will. I have said free will. Bwe nfuna omulala omulimu Mukama kubulisiza ngero ddamu ng'owaayo that first fruit. Remember this is free will. If you decide to give it once you get a job. Mukama tagenda kubanja nti molini ekiberebere kyange kiriwa naye waliwo abantu abaagala Mukama naye kati Mukama kampisiza mu wedde nze omusaala ogwange gw'omwezi ogusooka ogwo ngumuwadde. It is a free will. Enkolagano ne Mukama yekireeta. However ebirabe ebyo ebyekika ekyo ebyaweebwangayo byalinga birina amakulu agasukka ku byo. Kati ekibereberye ekirabo ekyo Katonda yalina mu buli kirabo yalina kyasomesa. Mu kibereberye Katonda yali asomesa nti ebiberebere byonna ebyebisibo ebyebinyonyi ebyebinimiro n'ebirala lwaki Katonda agamba babizze kubanga Katonda ye muberebere wa buli kintu. Agamba nti nga bwe nabalonda mu Isirayiri mubeere ababereberye bange. Ekiberebere kitegeeza nti Katonda akwawudde okubeera owuwe. Yensonga lwaki ne Yesu Kristo ye mubereberye w'abafu ye mubereberye w'abalamu agenda kungula n'ebibereberye ebyeyeetwalira mu ggulu as first fruits. Kati ekirabo ekyo kyali kiri symbolic nga kisomesa omusomo omunene eri Abayisirayiri. It was not necessarily kuwa mugwanike era tagamba nti muyite ekiberebere ganikwa lyange lijjule. Tithes were there. Naye agamba kino kireete ojjukirenga nti nakulonda okuba omubereberye. Kireete ojjukirenga nti buli mukisa gwonna nze ngutandika. Kireete ojjukirenga nti everything first it is God. In other words, the lesson was God. He was teaching that I am first. Kunaaba kuzuukira nze nsoose okuva mu wafu.
bwe bunaba bulokozi I've done it first mu bulamu bw'omukristaayo akitegeere nga daily God first. Okay. It was just a lesson. That is why kati olwaleero we don't compel people okuwa ekibereberye. Okay. Because that was the lesson that God was teaching. Naye bw'ogiyiga obulungi, it's a lifetime experience gy'obeera ne Katonda wo. But we don't, free will offerings we don't compare. Okay. Tetunyigiriza muntu kukuwa kirabo nga bwe tugamba ku kitundu kya 10. Kitundu kya 10 tugamba nti onyaga Mukama. Naye bwe kituuka ku birabo mwebaze nga bw'owulira bw'okola ki? Ate mu bwenkanya kubanga mu butuufu Musumba nange ne bwe mbeera nze leero n'enkuwa weebale nonkya n'enkuwa tekikola makulu weebale ngalo nsazi woomera nnyinizo enkolagana gy'ozimba ogizimba olina ky'ozza kusindiikiriza okuwa kubanga Katonda bwe yayagala ensi naye bw'awa ate aweera ddala kati gwe gwe baweeredde ddala lwaki ate naawe tozzaayo era atulaba bw'abeereyo ng'akaluubirirwa bye tunnyonnyola akimanye nti enkolagana yo ne Katonda si nnungi Yesu nga lwaki omuwala abanja omulenzi okumuwa nga nemusumba omuvubuka neddanji ne kaddata muvubuka n'amanya nti ndi mulwadde yadde okunsindikira ya Katonda. In other words, the girl is saying tusobola kubanga tuli mu relationship nenga notafaayo oba kiraba kitegeeza nti enkolagana yammwe si nnungi. Kati omuntu yenna akaluubirirwa bino okuddiza Mukama, okuwa ekitundu ky'ekkumi, okuwa ekibereberye, okumwebaza, enkolagana ne Katonda yenzibu si Bayibuli yeriko omutawaana. You should check your relationship with God bw'oba okaluubirwa okukola bino. Kubanga omuvubuka bw'akwana omuwala ayinza n'okukuba ttanuulu n'agyokya agyemuka naawo omwagalo miliyoni 1.2 n'azikwata bukolokolo n'azigula mu ssimu n'atwalira omuwala essimu ye gy'atakwatangako ne mu kika ky'ewaabwe nga tebagikwatangako. Omuvubuka kikola n'essanyu olw'okwagala kubanga ayagala omuwala. Omuntu yenna gw'oyagala omuwa. Kati mu bufunze bwe tuzimba enkolagana ne Katonda tutandika okumuwa free will offerings ezo nga mwe muli n'ekibereberye. Why not? Lwaki Mukama bwampa omulimu? Lwaki Mukama bwampa omulimu omusaala ogusoose sigugwanenga nno nguze omuzindaalo mu kanisa? Kibi ki ekiriwa? Tewali so naye nga we don't compare any person okuwa ekibereberye ate tukimusalira ekyo gobulira nga Mukama ennimiro yagikuwadde give. Ekyo kikyo eyo nkolagana yo na Mukama. Kati Musumba, apart from ng'oggyeko ekitundu ky'ekkumi n'ekibereberye nga bw'okisomeseza kubanga waliwo okulaga okusiima Katonda nga okwebaza waliwo ebintu ebimu bye tosanga obuzibu okukwantifyinga okubiteekako mwe. For example, bampadde essuuti kaŋŋambe bangulidde essuuti ennungi kati eyo ngikole ntyo giweerako Katonda okugyebaliza kaakati oli n'ava kugamba ng'ekintu si ntuuyo zange tolina ngeri gy'okipima but it has been given. Kituufu, it is a blessing. It is a blessing. Ekyo nkikwantifyinga ntyo kyebaliza Katonda. You don't quantify the very item. Naye Mukama kyakuwadde nga kiri quantifiable kyowaayo. Tokwata suuti oba lyakuwadde embuzi emunoga nti kagitemeko okugulu kati kwemba ntwalira Mukama. Ekyo tekikola makulu. Toyisolako kawero ku suuti n'okatwalira Katonda. Naye kye ŋŋamba olw'okwebaza ku lw'essuuti Mukama gyakuwadde olina ebintu ebirala ebikwantifiable by'oyinza okuwaayo olw'okwebaza emikisa Mukama gyakoze eki. Era n'Abayisirayiri Mukama yabawanga n'abawa abaana n'abawa obukuumi ne baleetanga ekirabo ky'okwebaza naye tebaleetanga baana babawadde naye baleetanga ekyo ekisobola okuweebwayo eri Katonda olw'okumwebaza kye baleetanga nga babala emikisa giri Katonda gy'abaweeredde mu bintu ebirala. So mu bufunze kyotasobola kuwaayo eri Mukama kikozesa era tokitwala naye Mukama bw'akuwanga emikisa kwata ssente weebaze ogambe nti Mukama byankoledde bingi omwaka oguwedde miliyoni yino kirabo kyakwebaza Mukama. Kya Mukama bannanga mpadde amakungula kakati bannange nkutte kino nkiwaddeyo eri Mukama. Ekyo kiri mu nkolagana y'omuntu ne Katonda. Tetumunyigiriza kukola kintu kyonna kyatayagala naye ffe tugamba nti enkolagana ne Katonda bw'erinywera ojja kulaba ng'omwebaza era ng'omuddiza
nga toyina kikuziyiza kyonna. So that's the difference wakati w'ebyombi. Era kati nga Katisi oyo n'abalala emisaala bagiweereze agenti omusaala gwagula omwaka mpadde kanisa baweereze emisaala gyonna egisooka omulimu gwa Mukama gutambule. Ayinza obutaweereza ssente naye yonna gy'ali gye basinziira bonna gye bakolera emirimu ebulaaya nawa bakolere Mukama naye nti omusaala gwange ogusoose nze kanisa ngigulidde entebe. Kale Nsumba tusigazayo eddakiika zaffe nga ziizo katubuuze na kino. Abuuziza nti nno Bayibuli erina weetugambira nga abaliwangula balibeera ku mukono ogwa ddyo era n'ababi ku gwa kkono. Katonda yakiteekateeka bw'atyo ng'ogwa ddyo gwa Setaani era kyeguva gubeera nga gwe munafu mbu teguyina maanyi nga gwa ddyo. N'ateekawo ensonga nti kubanga mu butonde bwaffe yalowooza ekitundu 8 ku 10 tukozesa mikono gya ddyo kati ayagala kumutangaaza ddyo n'ekkono ono. Kaakati tetulina nnyo kyawandiikibwa butereevu na kuyigiriza kwa Bayibuli ku mukono gwa ddyo na gwa kkono. Era tulina kyawandiikibwa kitugenda kusoma kitunnyonnyola ensonga eyo. However kino kitegereka butegerekesi ng'oggyeko n'obuwangwa obw'Abaebbulaniya oba Abayudaaya abaawandiika Bayibuli naye n'obwaffe bwe buli wano. Omukono ogwa ddyo gukkirizibwa okubeera nga gwe gw'amaanyi. Omukono ogwa ddyo gukkirizibwa okubeera nga bufuzi. Omukono ogwa ddyo gukkirizibwa okubeera nga buyinza. Kati bwe gukozesebwa kiba metaphoric, kiba kintu ekikozeseddwa okubaako nekikiikirira ekirala. Nti buli Bayibuli buli Omuyudaaya omuwandiisirwa awandiika omukono ogwa ddyo ategeera maanyi, ategeera buyinza, ategeera butuukirivu, ategeeza kwawulibwa, ategeeza ekintu ekikoleddwa. Kyava agamba nti omukono ogwa ddyo, omukono ogwa ddyo olifuna akabonero ku mukono ogwa ddyo. Omukono ogwa ddyo gutegeeza okukola obuyinza, obufuzi, okufuga, okuluŋŋamya, okutereeza. Kiri metaphoric, kina kikiikirirwa mukono gwa ddyo. Kati ne mu kugenda mu ggulu era bwe kiri. Omuwandiisi Omuyudaaya tayinza agamba nti abagenda mu ggulu bagenda kuba ku gwa kkono. Era balina kuba ku gwa ddyo kubanga we wali obuyinza, we wali obuwanguzi. Kubanga gwe mukono ndowooza era nga bwagambirwa kuba statistics zirina eziri clear. Naye nga ku buli bantu 10 oyinza obutasangako akozesa mukono gwa left. Kati okale guno ogw'ekkumi guno I mean ogwa kkono. Ogwa kkono. Kono. Kubanga eri abalala balina kkono nga gwe mukono gwabwe gw'amaanyi. Mulimu abantu abalina left, yes. Kati ogwo gwo tumuwe suubi ki okumanya nti talekeddwa bweruwa. Kakati akozesa ogwo alwane bwe kinaatu kugenda mu ggulu abeere ku ddyo. Buno agukozese mu kulya, agukozese mu kuwandiika, tumulinaako mutawaana. Naye bwe kituuka okunoonya sayidi ey'okuyimirirako ayimirire ku sayidi ya buwanguzi so si kw'enaalemererwa. Ekyo akisalawo ng'akkiriza Kristo Yesu ng'omulokozi we. Ate n'atambula ng'ekigambo kye bwe kiri. Oyo butereevu ajja kuba ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Ogwa kkono waliyo bagenda kuzikirira. Naye kino kiva mu bulokozi. Kino kiva mu ntegeera ya muwandiisi si mu nkola ya Bwakatonda. Kakati Katonda naye ayina emikono ebiri kakati anedda naye omuwandiisi annyonnyola mu ntegeera ye omuwandiisi. Kati nga bonaga nti Mukama atudde ku Nnamulundu naye kati kiri mu ffe entegeera y'abantu nti Kabaka atuula ku ntebe naye Katonda era ojja kunoonya Nnamulundu tojja kugiraba. Nti Bayibuli era wetugambira nti Yesu Kristo atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Kati eyo ndowooza ya muwandiisi na ntegeera ye. Naye togenda genda mu ggulu otandika okunoonya emikono kubanga eggulu ddene. The universe is vast. You don't even have the north and the south. You don't even left and right. Kati byaffe wano ffe tubirina naye yengeri gye tuyinza okunnyonnyola ki ekigenda mu maaso ewa Katonda. Kristo okutuuzibwa ku mukono ogwa ddyo kitegeeza aweereddwa obuyinza. It's the meaning of the word. Katonda kaga nti ale yali kugwa ddyo nno kabonera akalaga obuyinza bwaweereddwa okufuga n'ebintu byonna okuteekebwa wansi w'ebiki w'ebigere. Kubanga omukono ogwa ddyo batulanga abalangira crown prince yatuuzibwanga ku right
era nga ke kabonero akamwawula mu baprince abalala bonna nti ono yadda ku ntebe kasita yatuulanga ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya kabaka ono kati yagenda okuddira yagenda okunzirira mu bigere kati ekyo kye bajjayo kye kimu ne bakiteeka ne ku Yesu Kristo naye nga mu bufunze tugamba nti abuuza ekibuuzo aleme kulowooza ne kati mu by'obulokozi mulimu emikono kati guno gwa ddyo kati ne Katonda agamba guno gwa kkono ebyo birimu mundowooza nantegeera ya muwandiisi musumba ndowooza era nga Yesu bwe yatuyigirizanga mu ngero mu bintu bye tusobola okutegeera obulungi gye twatandikidde twatandise na ndiga akkirize saddaaka y'endiga si lwakuba nti endiga yegenda omulokola naye akkiriza okukola ekifaananyi ekigenda okutuukiriza ekifaananyi ekigenda okugira mu oli agenda okukituukiriza then ne ddyono bwe twogerako mu by'okukkiriza kubanga agambye ali awula embuzi ku ndiga era endiga zo bazisuubira okubeera ku gwa ddyo embuzi zibeere ku gwa kkono embuzi ya Azazeeri gye basaddaaka ng'ekiikirira Setaani endiga teyakiikiriranga Setaani kati kiri metaphoric bubonero naye aleme kulowooza nti kati ne Katonda ali mu ggulu eyo alinze omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono kino kifaananyi bufaananyi ekiraga nti wagenda kuba ebibinja bimeka kyandibadde kirungi abantu bonna ne bakkiriza Kristo okuba omulokozi waabwe ne babeera ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ne babeera basika wamu ne Kristo mu bwakabaka bwe obw'emirembe n'emirembe. Amiina, tweyanziza nnyo Musumba, tweyanze gwe otuddiddemu ebibuuzo byaffe. Ebibuuzo Sarah Katz tweyanziza otukolera puroguramu eno kubanga ebibuuzo byonna ebiddiddwamu bibadde nti gwe abituweereza n'obitusindikira. Weebale okubeera omulabi omulungi wa puroguramu eno ate n'okugyetabamu katulowooze nti n'okujagazisa abalala okola ekintu kye kimu. Naye mutukoze bulungi kuba ebyokuyiga byo bibadde bingi era tulowooza nti gwawulidde ensonga zino olina kye weetwaliddemu. Jjukira ekitundu kya Katonda ekyo kyasalira olina kiwaayo nga bwe kizze kiriko ne interest singa oba okiridde ekyo kijjukire then ne tubeera nga tulina okuwaayo ebibereberye nga Mukama bwakuwadde ate omuntu bwakuwa ekinene ate tomuddiza tobeera nga mwana gwe bawaddeko akabalagala n'asunako era waayo ekigasa ekinaazimba omubiri gwa Kristo. Then ne gye tumalidde ensonga ey'okubeera nti tweteekateeka olw'obulokozi obulokozi okubeera ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda bwe buwanguzi Kristo bwe yajja okutukolera. Kale weebale nnyo mulabi waffe okutweyungako mu puroguramu olunaku olwaleero. Tweyanziza nnyo tweyanzeege katukwesunge ate Sande jja naye kankujjukize nti nno bw'oba puroguramu ogisanze wakati awo tukujjukiza nti ne ku YouTube tubeerako oteekamu Avento Productions ojja tusangayo Bayibuli egamba ki ne programs endala zonna nga bwe zirwaningibwa 3ABN. Ate era ne Avento Media App osobola ogidownloadinga n'ogiteeka ku ssimu yo n'obeera nga buli w'oli otufuna obuweereza bwaffe ne bukutuukako naye yagaliza nnyo abalala nkwegayiridde beera kitundu ku mulimu guno ate era tuwe ne ku buwagizi supporting omulimu kubanga tuli mu kubuulira njiri so bw'obeera ddoona waffe Mukama waffe yeebazibwe kirowoozeeko obeere ng'owanirira obuweereza buno okulaba nga bugenda mu maaso. Weebale nnyo okubeera naffe olunaku olwaleero tubaagaliza emikisa gya Katonda okubeera nammwe okuyita mu wiiki yonna nga bwe tugitandise ate era n'okweyongera okusemberera Katonda. Mukama abatuweera omukisa katugalewo puroguramu yaffe n'okusaba. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu weebale okutukuma n'okutulabirira. Tukwebaza kubanga otukkiriza nate okuyiga ebigambo bino tukusaba binywereze mu bulamu bwaffe tusaba ekisa kyo n'okwagala kitambula wamu naffe Mukama ekisinga obukulu bigambo bye tuyize bituwa amaanyi okubeera abeesigwa era abaweereza abo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama batukuumire tulabagane Sande ejja ssaawa emu bw'oba otumisinze Wednesday ssaawa 9 tubaako ne repeat. Mukama abakuume.
okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Okuyimba lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza Omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Makasanyu oba nnaku. Amaka kusalawooko, sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Okuva ku makya nga weetegekera olunaku wakati mirimo gyo ne mu ngendo zo okutuuka okuzibya obudde weetaaga okulungamizibwa kwa Katonda. Kyetuva tukola bukubirire okukutuusaako puroguramu ez'enjawulo. Puroguramu yo ensula ey'enkya. Bayibuli egamba ki? Program Julira Mukama. Eno ye program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Tulyoke tutambulire wamu ne Katonda waffe wano ku 3ABN TV Uganda. Obubaka obutajunguluddwa.